Okusinziira ku ludda oluwaabi mu musango gwa Dr. Kizza Besigye awamu ne Obed Lutale obumu ku bujulizi obwetaagisibwa kwe kuli okukebera amasimu gaabwe. Muzimu ku ntuulo ezaasembayo oludda oluwaabi nga lukiikirirwa Benedict Odiek baasaba nti kikolebwe wabula nga kikolebwa mu ngeri enneekusike oba mu kyama. Olunaku olwaleero kkooti ento ey'Ennakawezemu okuwulira omusango gw'ababiri bano era enkalu zibadde nnyingi wakati w'abawaabi ne bannamateeka babawaabirwa ng'enkalu eva ku nsonga ya kukebera amasimu. To have the application heard in chamber. This will ensure one. The reason known to him is that what was sought in that matter is what he was seeking, is what he's seeking now. And the Constitutional Court dismissed those arguments. Kkooti olubadde okutuula okuwulira okusaba kw'abawaabirwa ku nsonga z'okukebera amasimu g'abasibe oludda oluwaabi lusoose kwewozaako nga lugamba nti kibakebeza amasimu awatali bannamawulire ensonga za byakwerinda eri obulamu bwabwe era kirambikiddwa bannamateeka ba gavumenti okuli Birivumbika Richard ne munne Latigo Thomas. Case which again my colleague has referred to but has not told you the full facts is that the court allowed a full disclosure of all material, including statements and the identity of the people who make statements. So essentially the witnesses. Wano bannamateeka b'abasibe nabo oluweereddwa omukisa ne bajjungulula ebyogeddwa nti abavunaanyizibwa ku ky'okunoonyereza bandifuna obuzibu mu nsonga z'ebyokwerinda. So that he stopped talking loosely in a forum like this. So, what we are saying is that there must be tangible evidence and affidavits. This it means the entire investigating team handling this matter will be had in the coming. Because each of them will claim to be under threat by public attacks, because that's what we had. That they will be attacked by the public. Wano omulamuzi Esther Nyandoyi asabye kkooti ewummulemu okumala eddakiika 30 ekintu ekikoleddwa. Kyokka kkooti olukomyewo bannamateeka ku ludda lwonna bongedde okugasimbagana era nga baawaabirwa basabye omulamuzi ensonga okuzitwala mu kkooti enkulu nga baagala essimu zikeberwe mu lujjudde. It is the application, so we pray that the application for leave to make clarification is denied. Fair to tell their persons who are seeking to enforce their rights, to get justice, that they are twisting the body, that they are blackmailing the body. Very, very unfair. Omulamuzi akiikiriza nti ensonga zigende mu maaso n'okuwulirwa mu kkooti enkulu era ng'enteekateeka eyitibwamu okutuuka mu kkooti enkulu etandise nga kkooti yakuddamu okutuula ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokuna mwaka guno 2025 okulaba nga buli kimu kikolwako. Munnamateeka Ssaalongeriyasi mu kwogerako naffe akaatiriza ekyokulemera kukuleeta mu lujjudde eri yenna ayagala okukebera amasimu g'abasibe abuuzibwa ebibuuzo ng'ensi yonna eraba. Application eyo teyawulirwa luli lwe bagiteekayo ne tukomawo olwaleero ewulirwe era twabagamba nti muleete omusajja Benedict Odiek eyasweyalinga affidavit ng'agamba y'omu ku banoonyereza abapoliisi tumubuuze ebibuuzo atunnyonnyole ki kyayagala mu masimu ago n'ebirala byesijja kwogera wano tulina ffe ebibuuzo byaffe. Ono era atangaazizza ku nsonga z'omulamuzi okukkiriza okusaba kwabwe eri abanoonyereza okuleetebwa mu lujjudde. Ekyo kitwewuunyisizza nnyo ne twebuuza kiki kye bakweka bw'abanga ddala ayogera mazima nga byayagala bya bujulizi ddala obugamba nti bwaleeta mu kkooti lwaki ayagala tugende twekweke. Tuwakanya okusaba kwabwe ensonga zaffe tuziwadde nga tugamba ffe twagala ayimirire mu kabuli wano. Emmanuel Bukenya yakusakidde eggulire lino ku lwa Google TV.